Please order in the house, order in the house, order in the house, members. Order in the house, dear members. Sergeant at arms, please. Yes. We are people. Freedom. Freedom. Want to freedom our people. Techiriko wa NRM, techiriko wa NUP. Ole avere Kampala na abducting omuntu wo nga inaba NRM nga inaba NUP. Ngaba mukimanyiwa bulungi mu Mukono North kanata yabula mwezi gwa 8 ayina baganda babawagira movement ayina abawagira NUP. Ngaffe tutwale dobozi wamu ngaba na Mukono nga kanso ye Mukono mukomya abantu baffe tubaziike babwe abalamu babaleta muki mukoti bawosezwe naye nyika abantu je bayina ntono eno yembera yokaje tso kuyitamu nga tetweguguze ku street olwobunafu bwaffe okwolesa obutali bumaputifu nga tuyita mu nkola eyeddembe esinga y'okubeera entono nakyemalira gyalabanga ennene oba enzibu. People power. People power. Point eyokubira tusobola kukkiriza RDC kuweta kiteeso ayete Mukono tumuweeka ettaka mbu yatandika ozimba ebizimbe bye. Tukimanye bulungi nti RDC akola mu ofisi ya president ayina buli kika kya ssente akwata ssente nga bwakuta ettaka n'aliwa ekoni eri bagende banonye ettaka yonna gye baligula bazimbeko kyembazi zaabwe. Lwaki tuwa RDC ettaka okuva ku ttaka lya Buganda atazimbeko tokya kyembazi? Lwaki tetulakikkiriza nga disitulikiti y'e Mukono era tukiganye abantu bonna abakwatibwa tetumanyi gye bali abamu kubanga balina ebifo bingi ebitamanyiddwa nti bino bisibibwamu basibe naye nga lwaki akalulu kabanga kaaliwo akamirembe bwenkanya lwaki bakwatibwa bakwatibwa lwaki tebabatwalibwa ne babawozesa mu mbeera ng'eyo teri yagenda kuweebwa ttaka ku ttaka lya disitulikiti wano yadde n'omu ne bwanajja yenkanaanya omunene tetusobola era ekyapa kiba kyayise oba kyakoze eki bonna tugenda kuvunaana buli avunaanyizibwa ku nsonga eyo bayinza okuba bakirese wano tuwuddisa nga bamaze dde okubikolako. Yaffe eno eya Museveni eyoona omusajja atawabulwa ayefuze omuntu nsolo okulaba nga abaana baffe nga Segirinya ne banne babasiba emyezi n'emyezi ne babaleeta mu kooti nga tebalina na bujulizi mu musango gwe bakola ki gwe balumiriza. Twagala Museveni ne gavumenti ye baveeyo batugambe nti Segirinya akola omusango guno then awo tujja kukkiriza ng'omusango guvuddeyo ne gukola ki ne gusinga Segirinya. Otherwise tetugenda kukkiriza bino bitukutambula mu ggwanga lyaffe ng'abantu baffe baganda baffe bannayuganda bonna batulugumizibwa. Olaba bo bennyini bo bokka President Museveni ti abantu baffe tulina obunyiivu bungi tulina obulumi Segirinya mwenga ffe nga bamaama b'eggwanga tulina obulumi kyebereza ngo omwana ogwo batutte mu kkooti naye nga bamusibyeko ekisango tebamuleeta na kuwoza tulina obulumi emiwendo gy'ebintu girinya sukaali ali waggulu amafuta galinye tewali kyemukolewo naye muyita bintu muleeta bintu tubiyise tetujja kubiyisa tetulina kye tugenda
okuyisa nga temukendezeza bintu bannayuganda balumizibwa ffe eddoboozi lyaffe lyabwe tufuddeyo okuleeta ebintu bino nga tulina obulumi n'olwekyo obulumi bwe tulina tuyise wano okubwolesa musse emiwendo gy'ebintu bannayuganda babonabona. This is our country Uganda. You want us to go where mwagala tulagewa abantu balagewa tuli banyiifu nga bannamukono mute abantu baffe emiwendo gy'ebintu mugisse amafuta tugalina wano neffe tukyasinza okuba nga amafuta gali waggulu sukaali bamulima wano naye emiwendo gy'ebintu girinnya sabbuuni wa bbeeyi bamaama bakole batya bannange mutuyambe amanya spika okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwaffe olw'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga okuwamba abantu baffe bannamukono babawambye okuwamba abakulembeze bannaffe Segirinya Muhammad wamu ne Honorable Sewanyana. Twagala abantu baffe babate bakomewo tubalabeko ne mukabe bamama b'eggwanga bamama baffe bali mu kweraliikirira basabo ne banyaffe tetulina mukisa kugenda zaala baavenja yenga mwami Museveni we yeezaalira avenja we fena tusobola zaala baavenja. Twagala abantu baffe baveeyo bajje beeyagale nga ffe tubeera mu nsi erimu eddembe ensi eyeeyagaza kale basabo ne banyawo twagala mirembe twagala ensi erimu eddembe n'okweyagala. People power! Our power! yaliwo mukansa sekikubo era mpisa omusenta ne muga tabakwata tebalonda kwekeze ekitundo demonstration, yeah, but it's not a dangerous demonstration. They have just been showing discontentment or dissatisfaction about abduction, killing, and torture. Yeah, but they have staged it and they managed it well themselves. And now we are going back to the deliberations in the council. So we want you to first go back. Be sure that you are part of the council. And we invite you to come and sit in the council that you may give us security when you are there. Because if you had come before, all of this would not have been prolonged to such a level. Draft bagadde tukole kati obutasukka 28 kakati bw'oba togiyisiza nga 28 kubo amazzi ebyobulamu shall examine the word is shall yapapa reports abasinga munabirimo zituleetera bonna nga bamubalabe babasizzaamu obwesige olw'omulimu omunene ogubaliriridde. We have given you a blessing and may God bless you so much. Thank you. And may, in relation to the reports, require attendance of Madam Chiondo Stera, Mr. Kasimakwa, who has read through. He has told us that the Local Government Act gives mandate. At least now, because the two, we have them. Of the three, Mr. Muguruma has been presented. In appointment of the members, the chairman has appointed back to the commission, and the chairperson is nominating amongst the members. The chairperson now. Okay, it's upon that now that we are debating. Please. The commission. First of all, local government okuvaayo okulwanirira eddembe ly'abantu baabwe. Omukulembeze omutuufu kyalina okukola okulwanirira oli omuntu owa wansi atalina eddoboozi lisobola kunoonya bwenkanya. Mu Uganda obwenkanya bwaggwaawo, abantu baffe basibiddwa. Famire ya Kanatta n'essaawa eno abane babonaabona tubasondera ng'azifu tataabwe teyaliiyo. Family ya Gimmane yateebwa naye ali psychologically tortured. Waliwo n'omwami omulala wano mu Kigombya naye yatemebwako n'amagulu atambulira ku miggo.
olw'okuba nti bavayo ne bawagira abantu ne bajja mu campaigns ogwo ne gufuuka omusango. So nze njagala okubaasa Mukono District Council olw'okuvayo n'eddoboozi okulwanirira oyo omuntu atasobola kwerwanirira. Abatuwuliriza n'abatulaba ffe ng'aba disitulikiti y'e Mukono obukulembeze obuli mu disitulikiti y'e Mukono bwa National Unity Platform. Era olwaleero nga bwolaba bwe nnyambadde bwe nti reedi ne bammemba bange nga bambadde t-shirt ez'enjawulo tulaga okwegugunga n'okwekalakaasa mu mitima olw'ebikolwa ebituusiddwa ku bantu baffe katusookedde tuva mu kulonda. Abaana baffe bangi bali mu buwambe, abaana bangi bali mu makomera, abaana bangi battiddwa. Tulina wano omwana kanatta kasookedde bamukwata ewalusubi oyo taddangayo kulabika. Tulina n'abalala bangi abatulugunyiziddwa mu ngeri eteri emu. N'olwekyo bammemba bange bakansala babadde bategeeza gavumenti nga bagikubira omulanga nti abaana baffe abali mu buwambe twagala bateebwe. Abaana baffe abali mu buwambe twagala baweebwe eddembe lyabwe. Abali mu makomera ng'ekitalya Ruzira ne mu makomero amalala mangi nga naye basibiddwa ebyobufuzi. Ye message gye tubadde tutegeeza eri eggwanga olwaleero awatali kwesalamu kwonna.